omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa Pentagon. Era titwatuula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo etandika. Omwaka oguwedde ne tugukuba oluk'umutwe nga 3 ne tukuŋŋaanira ku Kanani nga tetuzimbye tetusimye musingi. Omwaka guno era kye twatandikirako, naye bino bye tuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga ssente ze tulina teziwera 1/10 ekya ssente ezeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera, n'emyaka gye twogeredde nti twetaaga biliyoni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina ssente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Ba contractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. So ne ssente ezitandikirwako okusima omusingi, ssente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa bano agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza. Kale omusumba Aloysius Bugingo owa HPM House of Prayer Ministries International esangibwa Kavule. Agamba International kategeeza ki ku church? Egenda ne mawanga amalala. Eteri Kavule eri Makerere Kikoni, Kavule waliwo kirala, waliwo mulala. Mayina bali wamu. Kale ebigambo bya pastor mubikoze eki? Omwaka oguwedde ekigambo Pentagon kyali nnyo mu kamwa ka buli muntu. Ndowooza okusirika kwa pastor ng'endiga zaabadde zeetaaga update. Omanyi church is a community. Mu community olina okuinforminga abantu naddala mba mulina project ekola ki? Abantu kasobe over involving financially babeetaaga accountability. And being a community babeera involved financially mu project z'ekkanisa. Abantu bangi mulina endowooza yammwe ku bigambo bya pastor. Naye nze olwaliro njagala kugenda mu biki byenjiga mu bigambo bya pastor. Oyagala kugenda mu ki? Nze ngenda kugenda mu lessons. Nze biki bye nayize. Okay. Mu bigambo pastor bayogedde ebigambo biki kye nayize. America nsi y'amaanyi era ndowooza super power. Naye mu bbanga litumaze nga tuli balamu tuyinza okuba mu space y'emyaka 25 America tewezaamu ntalo 3 zerwanye direct. Nyate badde involved mu ntalo eziwera. Kakati amaanyi go tebagalabira mu ntalo mmekazi olwanye. Bagayinza galabira ate mu ntalo mmekazi osobodde okwewala. Bino byonna pastor byatugamba byava mu ntalo ennyingi ze yalwana. Kubanga emboozi gyeraga agamba nti twagenda okukizuulanga n'abatubanja Pentagon ate nabo tebasonda naki? Pentagon. Kitegeeza nti mu ntalo ennyingi pastor ze yalwana zaayingira mu projects ze. So wadde ng'oyinza obba amaanyi ogayina ng'osobola okulwana naye waliwo entalo z'osobola okuleka. Kubanga entalo ezo ziyinza omumaliriza nga ziyingidde ate mu bimu by'okola ki? Byokola. Ekyamazima okusonda ssente si kintu kyangu. Kulimu ebintu bingi nnyo. Olaba singa nzija nga njogera ku kintu kyekimu nyinza okukyusa mu bigambo byenkola ki? Byenjogera. Naye mbanga ndi ku community emu gye nkommunikatinga nayo. Community eyinza okuntegeera eyinza obutakinotisinga. Newe mba nina abalala abanwana abantu benjogera mayinza obutalaba nsomi mu byenjogera. Naye kubanga nina bennwanagana nabo batandika okulaba ensomi mu ebyo byenkola ki? Byenjogera.
So Pentagon eyinza okubanga yambadde na project ya myaka 10 naye Oriental Pastors yalimu n'abeera forced okutandika nayo okwagala okulwanagana ne bali abamugamba nti twagala Pentagon nga n'okugisonda tebagisonda naye ng'ate emboozi ekintu Pentagon eri involved ne ssente asimanyi bantegeereka so nti n'atukataye n'atandika okulabika ng'omuyaayi kubanga Pentagon yateekebwa wakati mu lutalo hafi tuli wano singa oleeta emmotoka n'endeeta n'aniveiring ennyumba n'endeeta ebina tuli mu kudiringana ssente tuli mu kulwanagana kintu kimu ssente njatuka time ng'olutalo naluggulawo okubiisaine hafi buli kyaleeta nga bwendeeta naye nga neerabidde ensawo ya hafi eyimiridde etya ensawo yange eyimiridde etya time etuuke ng'olutalo lunnemeredde kubanga ssente zisizikola ziweddewo Pentagon yeetaaga ssente teyeetaagako pressure ya buli ya muntu yenna oba kitegeera kati wali omwaka gwedde gwagenda okuggwanga abalwana ne pastor bo bakutte Pentagon baginywezeza twagala Pentagon pastor naye nadda ku side n'agamba kati ngenda balagako Pentagon no gizimba yagenze okutunulamu nga kituufu Pentagon yagala ogizimba naye nga waliwo omuwendo gwa ssente ogwetaagisa ekyo kyo kitegeerekese. My question would be like, I don't know, sigenda nko ku church ya pastor simanyi ndigaze financially ziyimiridde zitya kale ekyo kiri off what you are saying but bwabanga agamba nti Pentagon yeetagisa billion 120 ye ku ndiga zasumba zisobola raisinga ezo ssente baba raisinzeeko obukadde obubiri obwa $1 nga bagulera ettaka sama potential ya bwajimanyi bulungi nnyo era ne Katonda asobola obbagabirira no let us not joke bintu bimu bya Katonda sagala tusaage osobola kwogera ku byamoyo nga tusobola tokkiririza mu bwe tuba omanyi lwaki ebiseera ebisinga bwe tuba tulina bye tukola bakubuuza okola mulimu ki bwe ngenda mu ddwaliro twayogerako ku ddwaliro eryawo ebukoto erizaalisa omukyala yagenda yazaala abaana olubuto lwamuluma n'addukiraawo naye ng'eddwaliro liri very expensive ne bawamba n'omwana we omanyi lwaki wengenda mu ddwaliro ngenza kuzaala oba ndi lubuto tubali twogera ku kuzaala abasawo bambuuza okola mulimu ki ddala omukazi oba essomero lyetuttemu omwana bambuuza okola mulimu ki nekitawa akola mulimu ki will I be able okubasasula ssente zaabwe ze beetaaga nti pasita wabanga asumba endiga zino abamanyi bajja ne bamukabira ebizibu byabwe amanyi bw'abapima ne bateeka ku weighing scale ddala banaasobola ozimba Pentagon eya biliyoni 120 oba tudde ku ground amanyi abantu be this is what they can ne church eyenkana bweti bagisobola but kyobola nga abantu bamugenda muteekako pressure ngenda kuddayo gye natandikidde ku ntalo eno ensobi pastor yagikola niwo n'abakyagikola Saimo wali ku TV essaawa zino ratings ne zijja nga takola bubi kubanga yasinga Saimo akoma ku nze ensinga taddayo ku studyinga statistics z'abaani abamufudde akola ki owakitalo ow'amaanyi kakati ekyamazima mu ssente bannayuganda balina ssente ebyaddala naye akasente akasinga abantu ba diaspora balina ssente kati kyendowooza passensi gye yakola ti yaddayo mu projects yagendanga awangula aguze ettaka aguze ziradio akoze bani ba stakeholders abaali waddayo mu statistics ssente zasinga kuvangawa bwe yamala studying statistics yamanya bye bakkiririzaamu byebiriwa mutegedde bulungi nnyo omuloodi yagenda ku lukuŋŋaana lwa Nalukola ne bamunenya lwaki agende wa Nalukola nga alina okukandidate wa PFF omuloodi statistical amanyi okustudyinga okumanya nti abantu b'enkulembera aba Kampala ng'omuloodi bakkiririza mu kinyinza basangawa so at times people basalawo okusirika wabanga tasobola kutekinga decision ngoyo omuloodi gye yatekinga ogamba nti kangende no basinkana bakole ki kati ensobe wali waliwo enkugambidde ku ntalo ti pasa alina olutalo yaggulawo ku bantu abangi nga statistical basobola okuba nga baali b'amaanyi mu nnyingizaaye teyakinakibuusa amaaso so kyenda ogamba nti gwosobola okujja essaazo n'onenya akasajja gw'oli bwoti naye nze ekisinga okukugasa gwandaba biki by'oyigira ku pasita kubanga pasita musajja mugagga w'amaanyi ekkanisa kiyinza obba kyekizibu kyesobola okuvaawo naye yayinza obutaddamu kwavuwala
kati gwanda bayosobola okufuna ku pastor kumuyigirako ebisala ebisinga ekitwe esaana emboozi kuyiga tetulina nsonga kitogera ku pastor kuba kuyiga anyway naye yo Pentagon tukola ki pata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa